legacy now hard to find. My own son walks the dusty road with dreams that carry heavy load. Lutaya wanted silver and gold, but my own son's heart remains bold. My own son, my own son, you'll shine in the darkness, strength you will find. My own son, my own son, stay true. The world may... Long time, Aisha. Long time. Gyevudde yonna bagambye njijjako Air Master kukyalako wannaye nga gwe Air Master gwenza okukola ki? Ate okuva ddi? Ebbanga lyonna bukyanga tukitandika. Ekiri era ki? Ekyalaava olowooza nali nkyusizzaamu. Nakwagala nnyo. Olowooza nali nnyinako bameka nali nkuyina ogwo. Habula tolina nabyo ŋŋamba. Okusinziira nti abaana bo kampuni kwonna baneeno oba bakwanyi oba mazi. Baani abo? Oba by the way kirabika wali wandoga. Ntya. Either nga waliwo oba ekikyamu ekyaliwo. Kubanga sisuubira nti mu bbanga lye twaliwo Jessica nga tukolagana mu mbeera emu oba endala. Waliwo ebintu ebimu ndowooza bye nali nnina okuwulira oba okulaba bye nali siraba nga by then nali muzibe. Nakubikka laavu. Kuba yo njikuwa era nagikuwa era ku bintu byonna byozza okola muno mu kampuni ebbanga lyonna eriyise emabega nga simanyi n'okwana ono by the way ng'okyalina ekyo n'okwana n'asikaali. Asikaali kibeera serious. Asikaali oba maneeno ku geeti. Ona asikaali waffe wawona? Bulungi nnyo. Nze nga gwensitudde. Gwe bagatta Sharif plus asikaali tufuna kyawo kyolaba ekikombinating. Ebintu by'okwekaza. Manyi walemeramu ebintu by'okwekaza. Kaakati sijja kulimba Aisha. Siyinza kwagala asikaali. Kuba n'okuyimirirako oyimirizi naye mpulira nga mu butuufu wendaba nti waliwo abatulaba mba sisobola kikola ki. Naye ng'omuntu gw'owangala naye omubuuzaako n'okola ki. Siyinza mwagala abo abasinga bw'oyogerako beesoma bwesomye. Gwe tunuulira naawe wetunuulire gwe ngattika n'asikaali. Ne kale bambi weekaza. Ale n'otunuulira ddala omuntu mu maaso n'omwekalizaamu. Va ne ku kyasikaali nti no bivudde mu bya bigambo. Wabula nze kennyini nakwerabirako n'aganga amaaso abiri. Wow. By the way, olwo lunaku twalina Asma twali tugenze kuwugga. Ne nkwerabira n'agange n'asikaali ng'omukutte bulungi nnyo muva mu mmotoka bw'oti n'omuwerekera. Oyogera ku kyetwaliko ebuloba awo oyinza okuba omutuufu naye tewaali laavu. Driver wa kampani alina okuvuga abakozi okubatwalako ku buli wekyetaagisa kole yali avuddewo. Mukama wange n'ajja akola ki? Ansinga nanga Sharifu ntwalira omuwala ono mu ddwaliro. Awo ebuloba woolaba nali muyingiza waaliwo ka kiriniki ka emergency gye baŋŋamba mutwale. Era mu bakozi bonna ng'alonzeeyo. Nze nali nsigaddewo munnange wali oyagala ngo. Ye ekifo eky'ebbanga lyenkitambulidde nga siwulirangako nti kuliko kiriniki. Weekali gwe walaba tuyingiraawo kuliko ka kiriniki. Era singa obozeeyo ojja kalaba kuwako ka kiriniki tebayinza kateekate eri ku mazzi kali awo walaba tuyingira. Wabula mpoziwo ng'ozze kukola. Ekyo kye nnyinza okugamba tujja kola naawe ng'omukozi munnaffe. Naye ekikwatagana musimanyanga nze naabwe totukyakonekitinga. Gwemanya nzize tubiddemu. Ebiki? Ebyaffe bye twabeeranga. Gwe naani? Nze naawe. Okuva ddi? Bbanga lyonna. Wano nzize ku lulu. Oli otya by the way? Ndi bulungi. Obulamu obusanze otya? Wembadde siri obadde omiisinga nganze eyo gyendi omanye omutima wagutwala nesigaza kisusunkuli. So ne mmanya nti bwe ŋŋenda ne nkulabako buli awo onoowulira ndi kukola ki obadde ofiiringa kyewembadde si. Okutwalize wamu kale Sharifu nakwagala. Naye ate kyesisuubira nti oba buno obudde kiyinza okuddamu. Kijja kusoboka kuba nze nkyakwagala pozi ng'olinayo omulala. Naye omukazi w'omuva oti ku lusegere ng'azizikawo ambeera ku pembeeni. Pending zibeera awo buli budde. Waliwo omulala? Era sinza omubi ali awo. Waliwo omulala?
Nisha. Wanji Musa. Nga wakomyewo leeti bulala jjo. Wabadde ovaawo. Gye wakeereyo bw'otyo. Ate wenna wakomyewo nga oli mu nnyanja ya birowoozo. Pozi n'ekirala otera okutambula nga ombuuliddeko nti ogenda wano. Naye ku luno tewannyeze watambudde butambuzi. Wadde ovaawo eyo gye wakeereye. Munange Musa olaba last time bwe nasemba okwogera naawe nga nyina gye ndaga. Ne ndaba nga kireka tekikusanyudde. So kati we mba ntambudde nsalawo oluusi obutagamba kubanga mba ngenda kusaba ssente okimanyi naawe. Ate ng'oluusi teziba ku budget. Kati mba ndaba nga kukaluubiriza. That's why sagambye gye nabadde. Naye nze ku lwange ndowooza olibuvunaanyizibwa bwange. Era mba nsobola kiba kinkakatako okumanya wa gy'olaze. Musa olaba? Olaba last time we nakugamba nti nyinako wendaga ne nkusaba ssente ojjukira ebigambo bye waŋŋamba. Kati mba ndaba nga nkumalako emirembe. Mba ndaba nga bwe naakugamba ogenda kutandika kuŋŋamba ate ssente ziri ku budget Nisha otambula nnyo. Kati it's better we mba nyinamu akasente kange ne ŋŋenda nga sikutegeezezzaako. Naye ekya ssente si kyekikulu mwene ensonga. Just njagadde kumanya wa gye wabadde. Kikyokka. Kya ssente tusooke tukijje mwene ensonga. Saakugambye naye twali tulinayo meeting y'ekika. Ate nga twali tusuubira nti egenda kuggwa mangu naye abantu baatuuse leeti. So that's why nazze wano leeti twabimaliriza ng'obudde bugenze. By the nalowoozezza n'okukubirako nkugamba ojja ompiikinge. Nagenza olaba nga ndaba jjamu ayinza okukaluubiriza kuba obudde obwo obitegeera. So ne ngamba kankireke kaninyewo kanfuneka oba kantwale. Ate twabadde tutudde wabweru mu gardens empewo nga nnyingi kati ne ngamba sigenda kutawaanya Musa kanfune uba nzireyo ewaka. Adde mu meeting ya kika. Okay. Naye ate munnange nze ky'oba omanyi ekikwata ku ggwe oba tonteganyiza kyonna ky'oba oyagadde oba kyonna kye mba nkukoledde oba tonteganyiza kubanga olivunaanyizibwa bwange. Naye nawe kasita wakomyewo mirembe kyekisinga obukulu. Yeah, ndi fine. Kyekisinga obulungi. Kakati omwami wange omulungi ogenda kulya ki leero? Leero gwe ogenda okufumba? Njagala kufumbira ku mmere. Just njagala kumanya kiki oyagala kulya. Ki ekyandikuwoomedde nga Nisha yakifumbye? Naye era ebyange obimanyi, byempomerwa bimanyi. Newankubadde nga ebisinga obungi obadde wabyejjako. Naye nkakasa nti wali obimanyi. So osobola okufumba ebyo by'omanyi nti mbyagala. Kale, kyemmanyi kyengenda okufumbira kye kigenda okuba nga kisinga. Yes. Kangende nkutegekere. Kale. Nisha bami. Webala okutuukiriza ebirooto byange. Okimanyi nti mission gye wampa mbuzaako kati nnyo okugiggusa. Ekituufu kiri nti mbulabe kati ne Musa naye kunjatulira nkyanjagala. Ebisigadde byonna biri mwalaali era nkwebaza nnyo mukwano gwange weebali. Debbie, obwedda njagala kwogera naawe. Nina kye njagala okugamba. Ne mission gye nakuleetako wano kukola ngisazizzaamu. Sikyayagala wadde okulaba ng'osemberedde Musa. Omusajja wange kati mwagala. Nisha. Oloota nnyo ng'otunula. Leka kuloota mukwano. Nze ku mission eyandeeta yakwagala Musa. Wanzija yonna gye wanzije ng'ondeese kwagala Musa. Ekisooka wankaka mu bino ebintu byo. Sabiri mu nzijukira n'okubuuza nga nkugamba Nisha.
tebizze backfire nokkiriza nti yinedda. Musa amaze okutawakana mu mutima gwange atudde muli ateredde entende mbuzaayo katini okukusula ddiru yange naye njagala nga bwe mwagala ng'ongamba manya kiveemu mukwano z'okuka azini oli ebigambo byongambe mbu neesonyiwe Musa mukwano tekisoboka. Debbie nze yakuwa Musa ojjukira bulungi nnyo era twakyogerako ne nkugamba Musa bwe nnaaba mwagala nja kukugamba kati bwe budde neetaaga Musa wange okitegeera. Kati ogenda kunkolera ekintu kimu onjagala ove wano ove mbulamu bwa Musa ove maka ga Musa otambula odde gye wava era byonna byobala bibale ng'okimanyi ng'ofulumye wabweru wa gate eno weebale nti toliiwo wano. Njagala opaakinga obubwo okwate ekkubo ogende. Kale osaaga nnyo naye mukwano olina option ezo bbiri. It's either otambula n'otuviira mu maka gaffe nze ne Musa oba okukkiriza tufumbe babiri, otherwise Musa simuta. What? Musa, mbadde nkusaba towuliriza Nisha. Amazima gali nti Nisha tali serious. Nisha ayinza atya okuŋŋamba nze okuleka ekintu kye mmaze nga nkolerera obulamu bwange. Mbu nno simanye essaawa eno tukite. Mbu simanya nkuleke era essaawa eno yeesanze ng'akwagala nnyo. Ku budde bwe mmaze amazima nfubye nnyo okukakasa omutima gwange nti nno nkwagala. Nagwo ne gukkiriza ne tusalawo tukwagale. Essaawa eno Nisha ava atya gy'avudde nga ŋŋamba mbu tukireke ngwe era ntambule ŋŋende. Amazima gali nti Musa nze sirina gye ndaga era nkwegayiridde towuliriza Nisha. Bino bibadde oti? Byakagwawo kati ansanze awo wabweru. Musanze afuluma awo nga nange nnyingira n'alyoka ŋŋamba mbu Debbie mbadde nsaba onsonyiwe simanya ogende contract ekyuseemu kati Musa nange mwagala naye ng'ayinza atya. Nisha we yali akumpa teyamanya nti naakwagala. Lwaki anzanyisa omutima gwange agufudde mupiira? Amazima gali nti nze n'omutima gwange nasalawo nkwagale. Musa sigenda kuleka kubanga nze nange nkweyagaliza mpozzi nga Musa gwatanjagala. Era bw'ŋŋamba ŋŋende Musa nja kugenda mba sirina kyakkola. Debbie? Anki? Tolina gy'olaga. Musa kiddemu gumu. Ŋŋambye nti tolina gy'olaga. Wow. Yansanya Musa. Tomanyi kyonkoledde. Madam Nisha, naku zino sikutegeera. Oli munafu, you're very sad. Naye ng'ebintu bino byonna ebikuleetera okuba ng'oli munakuwavu kubeera mbirowooza ennyo bw'otyo. Nakuŋŋamba naye nkugamba omukikazi ono gw'owadde ennyo eddembe bw'otyo lwaki tomugoba n'avaawo? Ate wali okyayina obudde nga tannaba kusensera nnyo. Naye kati Debbie amaanyi alina mangi over Musa. Buli kaseera Musa ne waba ayagala okwogera ekintu kyonna agenda wa Debbie obasanga batudde wano boogera bali wali boogera. Amaanyi Debbie galina mangi. Daisy, ekituufu byo byansobedde
kuba Debbie amaanyi g'ayogeza alagira ddala nti no ye nannyini maka gano yeerabidde nti nze yamuleeta wano. N'okola otya? Wamuleeta n'okola otya? Twalina diiru gye yamanyi obulungi. Diiru ki gye wamanyi obulungi ekwata omwami wo giwa Debbie mukwano gwo? Nesha Debbie agenda kukufukira akabasa. Agenda kufukira akayinja mu ngato. Ate munne tagenda kufuuka. Yafuusa akayinja mu ngato. Kituufu tagenda fuuka yafuuse dda. Debbie ayina amaanyi aganziramu. Kati bwe budde namusabye omwami wange naye omanyi amaanyi g'ayogeza. Alagira ddala nti nno nze ndi wansi wa bigere bye. Tosobola kikkiriza. Kati nange kankumalemu amaanyi. Ne bwe yandibadde nga nzidde. Nandiyogeza authority ennene nnyo okusinga. Naye eri yali diiru. Kati diiru neeyitamu. Naye twalina endagaano Daisy. Eyaki? Nesha, ndagaano yaki gye bakola ng'okwata omwami wo n'omuwa omuntu omulala? Debbie, muzibu. Kakati n'olaba. Tokyamusobola. Olaba, Debbie agenda kufuluma. Kuba ate kati laavu gye nnyina ku Musa. Esinzeeko we yali luli. Ate nga ndirwedde omuzaalira. Kuba nali namuleeta kuzaala. Okitegeera? Kati nasazeewo ndirwedde okuzaalira Musa. So Debbie ati. Madam Nisha. Sisobola mukkiriza kubeera na Musa. Mukama Katonda wange. You amaze me all the time. Luli, you were pushing him away. Katiravu gy'olimu bagita kantinti. You feel omwagala nnyo whereby otuusa n'okola decision ezaala. Ate kati gwe Daisy wandibadde omanyi buli kimu ekigenda mu maaso. Mpayiriza siina kye mmanyi. Ky'oba omanya kati mwagala n'okusinga before. Enjagala gye nali mwagalamu. Era ndirwedde okuwa Musa abaana bonna baayagala. Kati awo Debbie agenda kuva mu bulamu bwa Musa n'omutima ogwo ng'ate nze mupushinze nze yamuleeta wano nze agenda omupushinga okuvaawo. Stay true. The world may break, but not you. Lutaya took what wasn't his to take, left us with nothing but hearts that ache. My own son's spirit won't betray. In his eyes the dawn of a new day. In the fields where memories play, my own son finds another way. Who tires wealth brings no sleep, but my own son's dreams run